Eneyo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye, tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV, tukole. Mukwano gwange bulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe neyitibwa Mami eyakolamu era ng'etunuulira olugendo lw'omukyala eyeetakulidde kuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse naddala nga tunuulira okukola. Wabula bye tubeera mu kukola tuba n'ebintu bingi eby'enjawulo ebitusindiikiriza okukola ebintu eby'enjawulo. Muno nno mwe tutunuulira obulamu bwe, yazaalibwawa na baani abamuyambyeko okutuuka w'atuuse. Ate era ng'ebintu eby'enjawulo bituleetera okukola omuli n'okuzaala, omuli abazadde, omuli okulabirira abantu ab'enjawulo. Byonna bye tutunuulira mu puroguramu eno eya Mami eyakolamu. Era ng'okolamu tekitegeeza nti olina kuba na gazimbe ganene mu Kampala. Nedda, bw'oba ogayina si kibi, naye ate bw'obeera gwe nga bwe weetunuulira ogamba nze nkubuulire ndi yaddeko oba wakolamu. Be bakyala be tukuleetera nga nze bampita Sharita mazima wangu, Sharita's Bridal World gy'eri nnyo. Tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10. Ate nammwe abaagala ekisulo yayetera ojje obuukinge kubanga ebifo by'ekisulo tulina bitonotono. Tulina gowns, changing dresses ne men's dresses nga tukola ne ku bagole. Tukyagenda mu maaso n'olugendo lwa Maama Muteesa. Omukyala ono yakyasinze okubeera n'enviiri mpanvu mu Uganda ate era yakyasinze okuzikola naye nga tulina olugendo lwe mpaka kati wano w'atuuse. Twakomye kubeera nga bamuyise okusaavinga abagenyi. Munnange ng'ojja mu kateeteeyi kaffe ojja ne ture. Nzija ne ture yange nga nsaavinga abagenyi nga tumala. Otojjukira kube walaba awo mu bagenyi abaalimu walaba baali babiri bokka. Baali babiri bokka. Mwami na mukyala. Baali baami bombi. Ng'obasaavinga. Basaavinga. Balo basaavinga nga basiibula. Nga taata wange ngamba tubawerekereko. Nga tubawerekera. Nga tukomawo. Bwe bityo bwe byagenda okusoma kwange ne kufiira awo. Yakukoonako atya nti kati ogenda kufumbirwa? Bye baayogera nga tutambula. Kale si byangu. Si byangu. Naye embeera y'abaana bwe muba muwuliriza ebigambo bino mwegendereze. Naye kati emirembe gino tegiringa gyadda. Egyedda twawulirizanga nnyo bazadde baffe. Twatambulanga nnyo ng'omuzadde kyayogedde tokiddamu. Naye jjukira nti ebigambo ebyo byonna bye njogera mukunzijja ku ssomero n'okukola buli kimu maama wange nga tamanyi. Okikakasa. Era maama wange yakaaba amaziga agasuula ettaka. Ng'akitegedde. N'agamba kiki nali nasalawo okuweerera omwana wange n'akaziina kakutuke. Naye mbeerera abaana bange. Naye nga nze munnange bwe ntyo bwe nafuna olubuto. Baakutwalayo ne bakufumbiza. Ne banfumbiza. Omuntu ye gwe wali omwagadde oba? Nali sibitegeera. Nali sibimanyi byonna. Era nga sibitegeera. Nga bagamba laava ejja kujjira eyo. Byaggweera awo. Nakati okyafumba. Era ne nzaala omwana Muteesa. Ne nzaala abaana 5. Abaana 5. Era mbalina mwami omu. Okuumya otya? Olabika bulungi. Mukama mulungi. Mukama yakola ebyo. Buli lw'obeera ng'olina Katonda mu mutima gwo tewali nnyo kikkulusanya. Katonda oyo ateekateeka obulamu bw'omuntu n'otawalalira nnyo mbeera zikutwala. Ebintu ebisinga buli lw'obiraba olina w'olina obikomya kubanga Katonda ye Katonda nannyini byo. Gwe buli olaba kigenda n'ogamba ngende n'ekyo, buli olaba kikulumya n'ogamba nti kakati kino bw'olaba anakuyombesa n'ogamba nti kanyombe n'oyo. Ebintu byonna olina bikakkanya. Ebimu n'obyesonyiwa. N'obeera mukkakkamu n'owummulira Mukama Katonda. Tutuuka wano ku kukola. Otandika otya okukola? Bwe wayingira mu bufumbo watandikirawo okukola? Saatandikirawo okukola. Nasooka kuba mulimi. Kafulu. Era omwami yakukkiriza okulima? Ye twalina ebibanja. Era nga birina kulimwa. Mwasooka kubeera ludda wa? Masaka. Yali alina kaki watuukayo? Ye yalina ennyumba ye. Yalina yali muvubuka sina muvubuka nnyo. Yali muvubuka tabalirwa mu bavubuka. Yali nga mukulumu. Yali akolera Rwanda.
ng'era alina emmotoka ze. Bafumbirwa mugagga. Yalina emmotoka ze. Bafumbirwa mugagga obugagga bwali kojja erudda yali mutuufu okuleetera omwami oyo. Yali mukwano gwabwe nnyo nga bali akamu bw'aba avudde e Rwanda. Kati nakola kinaaba nga ndekayoko e Masaka yavaayo e Rwanda n'ajja e Kampala nga ze ne takisi ye. N'agamba kangende njeevugire. Yali eri e Rwanda baalinga bamakanika. Ate yalinga ali mu galaji ya muganda we nga y'amaanyi nnyo. Kaakati n'akola ki? N'akujja ne Kampala n'emmotoka ye n'atandika okugivuga. Abagivuga n'agamba naye eno gye ndeese ya steeringi kkono. Kubanga ez'e Rwanda za steeringi kkono. Ne bagikyusa n'etatereera. N'agamba kangitunde. Bwe yagitunda n'atwala ssente ze ekyengera waliyo taata we. Taata waffe oyo nga n'agamba yali wa UEB mu kiseera ekyo. Yali w'amaanyi yali mukulu mu UEB. N'amutwalira ssente n'azitereka teyazitwala mu banka. Kati n'agamba kantwale ssente zino ewa taata wange azitereke ngende nnonye emmotoka ennungi gye njagala gye naavuga yali ng'akola ku ggaba siteegi. Kaakati n'agamba nnonye endala gye mba ngula nvuga eyo. Yali atwala ssente bwe yali atuuka yali agenze okuzinonayo ng'ali mu takisi endala bali ne mukwano gwe babiri ba ku kyalo kyabwe eyo babiri. Emmotoka nebuukako omupiira. Wali ekyengera nejja ne bajja katono baggwewo abantu ne bafa. Esente ze zifiiramu zonna. Briefcase yajjako ekitundu ne kisigala. Sente ne zijjako ezo ezasigalako ekitundu. Naye bo ne bajja amagulu gonna amaaso gonna mukwano we najja omugongo gwonna. Naye Katonda n'abasesema ne bafuluma. N'abatwala e Rubaga ne bampita n'enzija ne tugenda ne ntandika omujjanjaba. Kubanga tenze bwe nabeera olubuto naddayo ewaffe Entebbe ne mbeera ewaffe. Kati oluvannyuma ate we nazaala ne nkomawo. Banazaalira Ntebbe wa Antivirik. Kati ne nkomawo ne ntandika omujjanjaba n'awona ne mbeererayo ddala. Bwentyo wetandika amaka. Kati ombuuza lugendo lwa okutandika okukola ng'ate oli mufumbo. Natandika okukola nasooka kuzaala abaana babiri. Omwana owookusatu n'ambuuza oyagala ki? Jjukira n'agambyeko nti nabeerako e Mmengo. Bwe mbeerako e Mmengo waaliyo abakyala bakwano bange. Abakyala abo baali babiri nga bagamba tugule ebizigo twekolemu. Omukyala omu yali asenzeewo naye nga yava Kenya nga bali babeera Kenya ne bbaawe. Naganze mmanyi ozikola. Ne ŋŋamba nange ŋŋenda ziyiga. Omuntu ayagala ekintu manyiza okuva mu buto bwange njagala nnyo enviiri. Kati bamama bange bayokyanga enviiri nga mbalaba ate nga nange njokya obwana nga mbusibaasiba bwentyo. Kati ngamba ŋŋenda kuziraba ezo nazo bwe bazikola. Jjukira zitwayikyanga za mayengo. Kaakati baleeta tugenda ne Maama Hawa, mukyalo oyo mukwano gwange bamuyitanga Maama Hawa. Tugenda waliwo akatimba awo mu ttawuni. Awo wolabanga bayitawo ku Galiraaya naye wano mu maaso wano waliwo ke bayita akatimba ng'abantu bateekawo ebizigo bikiye. Twagulaawo ekizigo kya Trashini. Trashini ye yaliko ebiseera ebyo nga yasinga okukola retouch. Yaliko nga yamanyiddwa yekka. Nga tukwata kizigo nga tukireeta ne Maama Hawa nga mama twakigula babiri. Kyali kya mmeka? Kyali ndooza kya 15. Okay. Oli naleeta 2,500 nawe 2,500. Kyali kya 15. Nga tukigula nga Maama Hawa, mama gundi oli mama mitanga mama yaligenda. Njadijjukira. Kati nga atandika okukola Maama Hawa. Fena twalina enviiri za nyimpimpi naye nga nnyingi. Kaakati nga bamukolamu bamala omukolamu
nga nange ndeeta ogwange nga nange batukolamu twewunzikanga mu benseni ho ne tuziira ne bituyika mu kamwa bannange ekyali mu nsi mwewunzikanga mu bwe tutyo temwakolanga bwe muti ate nga tujja wa sinki era ate temukimanyi nakimanya ne mu Uganda tezaalimu kakati nga twewunzika bamu nga bagitereza ku mubiri n'atuula n'awunzika bw'ati ate abamu n'oziira kakati ne tumaliriza naye mbitunuulira ne mbitegeera kati ebizigo ebyava omwaffe waliwo abaabanga babirembesa awo ng'ate babibateekamu nga bikyalimu amaanyi agakola nga ddala ne zijja buli omulembe gwali mulungi tegwalimu bulwadde kati obulwadde bwajja tojja bizigo mu mutwe gwo oguteeke mulala naye luli baabikozesa nga baali batalina munnange wabangawo abatalina ngati ng'agamba nze bannange ntaddewo mubinteekemu nga muba ate bamala bikusikamu ate ne babiteekamu ye n'enviiri zonna ezirimu kaakati ekyo kyali kibi nnyo lwa nsonga abantu balina endwadde kati skin disease oyo omusitula n'omuteeka mu mutwe gwo n'obonaabona obulamu bwo oba obuse kituufu funye obulwadde bw'omulala mu mutwe gy'abantu mubaamu amabwa nga tonatandika kukola ekituufu tomanyi kikyagaleeta ofunye obulwadde bw'otamanyi ekyo kyali kibi nze nakitunuulira nendaba nga ekyo kibi mu kaseera ako laba wakiraba nalaba kibi nnyo era saakikolako nze kuba nabanga n'otusentesente twange omwami yalinga akola ate nga nange nfisa akameeza ako kategeera yalekangawo mmeka zaabangawo ddala oli omwami yali mugabi sente yazirekerangawo ddala jjukira nafumbiranga abantu bangi kakati wetutandika okukola ntandika mpolampola nzirayokko mu kyalo bwe nzirayokko mu kyalo nagenda n'ebizigo nga natunuulidde dda emitwe gy'abakyala bwe babikolamu benina okukolako nga wagambye dda nja kukola ku gundi ne gundi ne gundi netwalira nze nga nze nina okwekolamu nina okukola ku bakyala abo kaakati bwe nzirayo abakyala bajja natandikira ku mukyala Semugera nentandika obbakolamu ne baba bakabi nga balaba enviri ziwanvuye ku ddakiika baba banyirira banna kwegamba nga kiyitirivu kati nembanga nga nekolangamu nga nze mu kyalo ndi wakabi siberangako nga siri wakabi era ate era ne bobeera mu bantu oshayininga mama Muteesa ne bobeera mu bantu abangi olina engeri gyobeera outstanding kakati nayagalanga nnyo okulabika nga ndabika bulungi ng'oli wanjawulo ku balala nga ndabika bulungi mu bulamu bwange nakyagala nnyo naye n'okutuusa kati Mukama akyakinkuumiddeko bwe nsuubira kubanga njagala nnyo okulabika obulungi okulabika obulungi kuyamba ki kuyamba obulamu bwo omutima gwo okubeera nga tegulwalalwala ate okulabika obulungi kukwatagana kutya n'omutima kukwatagana n'omutima olabika obubi omutima gwo kati omutima gwo gukoze eki gutandise okulwala lwaki oli bw'oti obadde ate abantu bagamba era bakugamba okujjako ffe tusomesebwa mu kkanisa yaffe ey'ekyadiventi tosanganga muntu n'omugamba bannange wabaaki olina kumugamba otya mbadde sikutegedde omuntu tomugambanga bw'otyo omuntu yenna musisinkane mubuuze nga bw'omulabye muleke nga bw'omulabye omwayo ate bw'abeera ng'akulabikidde bulungi tolinaayoko omugamba oba akulabikidde bulungi mugambire ddala naye bw'afaanana obubi tomugambangako tomugambangako wabula bw'oba osobola okwogerako naye omugamba nti ennaku zino obadde mulwadde okireeta mu ngeri eyo nga tomubuleminga tosuula mutima gwe mu kufa noono naye andabye ndabika bubi olaba ne gundi akiŋŋambye gundi naye andabye bakitugaanira ddala mpulira kirungi kakati
ntandika okukola bwe ntyo neyongera experience eri mu kyalo nga nyongera okukola kati ate ne taata w'abaana bwe nali eyo mu kyalo yangulirako ebizigo ebya Levlon okuva e Rwanda naŋŋamba waliyo abakyala abalina enviiri empanvu e Rwanda ate abanyarwanda tubamanyi baba n'enviiri empanvu naye naawe nababuuziza mu enviiri zammwe muzikozesa ki nti Levlon n'abindeetera ke kakodyo k'okozesa okubeera n'entandika Levlon mpaka kati okyamukozesa paka era abakyala baagala okuba n'enviiri empanvu bajja Levlon buli ayina enviiri empanvu gw'olaba mu Uganda namesinga bajja wange kubanga sirina nviiri zinnema ezo tezibangawo aye tezigenda kubaawo okujjako nga gwe weeremesezza okujja kubanga abakyala abasinga baggwako enviiri ku mutwe balina ebiwalaata naye bw'omubuulira amateeka gaazo oluusi gamulema oluusi agakkiriza afunamu agalemereddwa bimulemerera era abamu balowooza nti wajje wange asobola okuza enviiri mu lunaku olwo nabagamba siri sitaani ate siri katonda kubanga kuba biri abo kwe kuli akola ebintu ebyenjawulo ebikyusa mu ddakiika sibisobola tutambula step ku step okutuusa etuuka gye tulaga kitegeera enviiri ntandika okukola nga nkomyewo ate e Kampala bwe twakomawo e Kampala twabeera Makindye Makindye eyo eruwafu omanyiyo mpulirayo Makindye ku luguudo oludda e Salaama gye twalinga ne tubeerayo ne ntandika omwami n'aŋŋamba nkukolera edduuka oba oyina ekirala ne muganze njagala saaluuni ng'owulira saaluuni gyenjagala ng'oyagala bya bulungi obulamu bwange nga bwagala nviiri namugamba njagala saaluuni nanga namukwano gwange akolera Kireka ngenda mugambako namugamba nentandika okukola enviiri nentandika okugenda ng'ekireka naye nga nina omwana omuto wa myezi 3 gyali ena nga gwe ngenda naye omwana oyo mutabani wange wali yadde yesimbyewo ne ku bwa kansala bamuyita muleke Posiam kati nga ntandika okutambulanga naye jukira genda mu paaka enkadde takisi linnyo genda ekireka omwana omuto bino bisawo nempuliranga nabeerayo emyezi eki ng'obikooye eby'okuzunga n'omwana banene binnema ndekanyanyisa engoye z'omwana twabanga mu kikomera ate oluusi nabo tebaliwo enkuba ezikubye banene binnema neŋŋamba bannange ebyo bino binnemeredde omukazi enviiri yali azikola zo natunulako obutunzi olw'okuba nti nali nzimanyiimu nategeera butegeezi kye nnina okukola awo nali mmaze okubitegeerera ddala yali akola mu saluni ya minisita omukyalo oyo yalina minisita gwe yali akolera naye omukyalo oyo kati yafa baali bamuyita Nuuru yaati naye mmaliriza ebyenviiri olw'okuba nti nali omwana ono nga nsumbuwa n'ensooka ndaaza omwami n'aŋŋamba noonya awalala bambi yali yayagala nnyo nkole yayagala nnyo tukole ffenna ng'akola nange nkola tusobole okwasaganya ebintu ebyo kakati bwe nentandika okugenda ekibuye nenoonya mu busaluuni nenoonya obusaluuni naye nga obusaluuni butini bwe buti bw'osanga akasiba kaba kasiba busibi bw'osanga kakola kaba kakola bukozi tebukola nti bintu byanjawulo neŋŋamba obwo sibwagala kati njagala kusiba kubanga mmanyi okusiba emiguwa naye simanyi mirungi nnyo gitya nsiba byange njagala kusiba wiivu nsiba ebintu ebirungi ngatte ku kye nnina akati saluuni yabula ekibuya yonna saluuni yabula ekola ebintu ebibiri ebikola ebyenjawulo ekyo nituvaayo twali tuguze wano tuli olwaleero kati tuvaayo tujja wano mu 9 tujja wano bwe tujja wano omwami aŋŋamba tetwajja wano butereevu twapangisa waggulu wali
ne tupangisawo nangamba kati katugire nga tukola edduuka banja kuleeta ebijanjaalo bijje Masaka bijje Bundi Bujo bijje Luddawa binyeewa biki mbireete obe ng'okola ng'otunda tufunemu akasente kati ngagamba kale naye gamuganda nze nsinga kwagala saluuni naye kati tugire nga tukola bino kuva dda nga kyoyagala ng'okimanyi namuganda nsinga kwagala saluuni naye tugire nga tukola bino kale ne tukola edduuka bayitawo ku Jomika awe Kawaala nga tukola edduuka kalitunde kuva dda ng'olina omukisa maama edduuka lyakola nga ngenda ku 11 ku Kikuubo n'ensimba emigaati motoka gye zaabanga yokka tewali motoka yatambuzangako migaati ku mabbali anti tewabanga na maduuka kati Kawaala wano nalinawo nze edduuka awo ng'eddala liri waggulu wali lya mukyala waliwo amaduuka nga 3 gokka kumpi mu kiseera ekyo kaakati nemba nga ngenda nga ku 11 okusiima emigaati ndina abaana aba basatu baleka mu buliri taata waabwe yagenze dda ku makya jjukira yalinga avuga gundi emmotoka bazitanga losa mu kiseera ekyo yalinga avugira bidandisali eyiye jjukira yajja n'ensaanawo kati bwesaanawo agamba kantandike ngende wa bidandisali musabe omulimu ampe yamuwa emmotoka yali yakajja mu Kampala nga bagiyita losa mu kiseera ekyo 92 emmotoka eyo weziri nnyingi nnyo kati neruliya zaali ezi emu ng'eri ku airport emu ya bidandisali ng'atandika kuvuga mmotoka eyo nga bwakeera ku makya tugenda ffenna nga ngenda okusuubula emigaati ne sukaali yaweddewo tumujja mu Kikuubo mwokka tewaba nga walala wasuubuza nga ndeeta ebintu ebyo wabangawo emmotoka ziddudu zokka tewaba nga takisi dudu ozimanyi ninga zitegeera buti obanga eri kamotoka katini bwe kati bakayitanga dudu kati nga ke katujja mu tawuni ne katuuse Kasubi ngene Kawaala tekajja Morongo okolo kagudo kataka kagudo kabi nga bakoma Kasubi ngawe Kasubi ofuna wakagaali nawe n'ositula ng'ositula wakagaali asitula obuwunga olusi sukaali biki ebyedduuka kati nojja Katonda lwakuyamye n'omugamba munange muntu sekeeri njaba wa sente bwezi ne bakusuula kataka wali ate bakutuusa wobeera kubona abana kwali kwa maana nkitegeera nezijja nga nsitudde ekidomola kya butto okuva Kasubi paka wane Kawaala oluusi ositudde ekyamafuta ositudde ekya butto n'enkuba n'ekkuba wonna ng'otetenkanya muba obulungi kituufu kaakati edduuka omwami agwa ku accident naye ng'obuwunga nsooka okubuuliramu nti omwami yagamba nja kuleeta ebintu okuva eno yaleetanga ebinyeebwa n'aleeta ebijanjalo n'agamba ewe Masaka mukuŋŋaanye ebintu nja binona ku lunaku bwe ruti afunayo abantu be ne babikuŋŋaanya najja n'abinona nga abakuno bonna simanya eyo waliyo ebirombe biyitirivu eyo emmanga ng'abatunda tonninnyira bagula wange ab'omu birombe bonna bagula wange kiro bw'oba mugitunda nnusu 3 eyaffe tugitunda 15 oli ng'afunako magoba ddabo kitegeera kati nga tewali ajja kugula walala kubanga gwalina ebbeeyi balina kuddukira wange ninga asuubuza kakati buli kimu nga kya bbeeyi ntono kati edduuka mwami n'agwa ku accidenti ne bamutomera ku lw'e Masaka n'amenyeko amagulu gonna ne bakutuka emirundi ebiri nengenda mu ddwaliro okumala emyezi 4 ng'ojjanjaba olwo mujjanjaba ogwokubiri jjukira omuliro ate kati webale nnyo kakati nengenda ne mujjanjaba emulago ku ward 7 emyezi 4 tuli mu ddwaliro mononga mu dduuka mulimu sisita wange bwe nakomawo wakati wamalawo mwaka mulamba alyoka atereere edduuka tulirya edduuka olimanya ezitasuubuza omwami takyaleeta biri obitegeera buli abagenyi abajja baagala bagende n'omuti gwa sabbuuni baagala bagende ne kiro ya sukaali abavudde mu kyalo bategeera bo tebamanyi oba edduuka lifa ffe twafuuba nnyo nze okuyimizaawo edduuka libeerebeerewo nga tulya katogo ka muwogo
nera ngambagamba bannange omulwadde eka gwe tuba tufumbira ekirungi naye ffe bwe tunaabirya bijja kuggwawo mu ddakiika nga twebonereza nsiika capati nkola biki ntunda amanda ntunda bugga buli kimu nkola mu bikuta amanda okitegeera nze nga tunda ate nkola n'ag'ebikuta webale kuyiiya katugende mu bulango ate bwe tukoma tugenda kubeera nga tumaliriza olugendo lwa mama Muteesa mami eyakolamu ku Delta TV tukole enayo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole.